bw'etyo Mukama Katonda bwe yayagala ensi eno yasindika omwana w'omu yekka Yesu Kristo okuginunula okuva mu mikono gy'ababi. Kale nno bwe kityo olunaku lwe yazaalibwa lulijjukirwa ng'abaliwo n'abaliddawo. Kale nno wakati mu mbeera eyo bakafulu mu kunyanyaagiza amaloboozi abakyanja Chariots Choir bakutuusako ennyimba z'amazaalibwa aga Mukama waffe Yesu Kristo, Christmas carols. Ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Desemba omwaka 2024 awo ku St. Mark Kakumba Church ekyanja essaawa zijja kuba nnya zennyini ez'okumakya bajjeko akawuuwo. Kale nno leeta mukwano gwo, maama wo, taata wo oba jjajjaawo n'omwana wa muliraanwa muleete awulire ku baana abanyanyaagiza amaloboozi abakooka okukira ennyonza nga 15 Desemba ku Sande eno. Leka kunyumizibwa, jangu weerolere Kyanja Chariots Choir ng'erya mu ndago.